Rechemba ekitabo obutabo kyasuula gavumenti ya Amin nga kisobola okuwandiikibwa ne kitwala emyezi 2 nga tokisomangako. Naye ate ebintu bye batukola live nga we bakikolera wookirabira ensi yonna weekirabira. Bwe tulemwa okununula Uganda tujja kuba tulemeddwa ffekka. Ebikozesebwa byonna tubiyina, Mukama abituwadde n'amagezi agatuwadde. Obunafu bujja kuba bunafu bwaffe ng'abantu. Kangende mu kigambo obudde bugenze tusigenda bimalayo. Webale Katonda waffe, Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, tujja mu maaso go tugenda kusoma n'okuyiga okuva gy'oli. Jangu okosomesa oyigize batabani bo ne bawala b'ekigambo kyo kibe kiramu Mukama. Kigwe ku ttaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo. Nange Mukama oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nneme okubatasaanira. Yogera gye tuli Mukama. Waliwo omuntu alina ennyonta. Leka ekigambo kino kituuke ku nnyonta eyo gy'alina. Waliwo omuntu alina enjala. Leka ekigambo kino kimalewo enjala. Waliwo omuntu alina ekigambo kyo ddagala. Leka Mukama ekigambo kyo kiyingire kyegatte n'obulamu bwaffe, tuwabeerewo okuwonyezebwa n'okusumululwa mu linnya lya Yesu, Omwana Katonda ayinza byonna. Amiina. Now, olwaleero nzize n'omutwe gw'ekyokuyiga ogugamba tuteekwa okumanya n'okusoggola n'okunoonya okukakasa wa we twawabira. Awantu we tuli ensi zizze zibeerawo. Uganda weeri waliwo abaabeerawo. Oba oliawo ne Uganda erina lwe yali etuuseko mu kiseera kino. Naye ekintu ekisobola okukutaasa nkugambye ne bw'obeera ggwe kusooka kunoonya wa w'olina okukyusa wa we wawabira. Waliwo omuntu akera ku makya ne yeevaluinga n'atwa bw'ati n'agamba naye omwenge gugenda kunzitira amaka kanve ku mwenge. Era tewabaawo omuntu akulimba mbu nze ekintu kinnemeddemu. Ky'otaazaalibwa nakyo. Tewabaawo omuntu akulimba mmwe abagamba simanyi mbuno masturbation akulemeddemu ne bukya ku makya n'ogamba nti siddamu masturbation agenda. Ebyo by'okutugira pasita ansabira ye tujja kusaba naye omutima gwo bwe gumala okugamba nti olwaleero sikiddamu tekiddamu. Omwenge bw'okya ku makya n'olondawo amaka ne famire n'ogamba naye omwenge gugenda kunnyonoonera amaka nvudde ku mwenge oguvaako. Bw'omala okwebalamu n'olondako ekisinga kiri okita. Kati Bayibuli egamba ku mwana eyazaawa n'azaawuka. Bayibuli egamba bwe yatuula ne yeerowoozaako yekka ne yeddamu. Tewaaliwo Saara, tewali yamusabira. Bayibuli yanditugambye tewaliwo eyasaba. Tewali yamusabira. Talina kkanisa gye yagendamu n'awulira ekigambo. Naye omwana yalaba bulabi. Bayibuli egamba ng'omwana abonaabona nga alya ku mmere ya mbizzi. N'atwa n'agamba naye nze okulunda embizzi z'ono omusajja ndye ku mmere y'embizzi. Nga n'ewaffe waliyo abaddu. Lwaki siddayo waka taata nannyaniriza ng'omuddu? Kale n'ampandiika ng'omubbi. Ebyobugagga byange yabimpa. Kale n'ampandiika ng'omuddu. Kangende mpakase ewa taata. Tewali yamusabira. Omanye ebintu ebimu bagenda ne babalimbalimba ne biggwekerera mu Saala. Simanyi sindika akakadde. Obwo bubbi. Osobola okutuula ne weerowoozaako n'olondawo ekisinga. Omukyalo osobola okutuulira ddala n'ogamba bane kino ekintu kigenda kunnemya amaka. Kanve mu mmindi. Ekikuteeka mu bikwekweto by'abakazi abafuwa emmindi kiki? Ekyo okukikugjamu ne bwe basi Saala. Bw'okyawa emmindi olwaliro waliwo olukazi lwe nalabyeko ku Facebook okwo nga lufuwa emmindi. Simanyi dunyinaagamwa gali ng'olugali. Mbu bw'oba onjagala. Essimu yange eri namba. Nkola ku bantu. Nitwa ningamba laba nnono. Ekintu kyonna bw'omukyala ne bw'oba obadde oli mutambuze n'osalawo n'ogamba nedda kyentambudde kimala. Amaka gange gagenda kufa abaana bange n'omwami wange nkimaze. Okimalirira ku olwo ne bw'oba obadde malaaya. N'ogamba sidda ku kkubo nkimaze okimala. Omwana eyavaayo eri Bayibuli gweyogerako tewali yamusabira gwe mpa olunyiriri nga bamusabira. Mpa olunyiriri ng'agenda mu kkanisa nti omusumba n'amubuulira ekigambo. Bayibuli egamba bwe yeddamu
okweddamu kitegeeza kwerowoozaako. Nakugamba bw'oba oyagala okuwangula otambule mu butukuvu n'obutuukirivu. Bw'omalako olunaku ekiro ng'ogalamidde ku buliri bwawo omaze okusaba oba ogenda kusaba, sooka olabe bw'otambudde olunaku olabe minzaani ye egwiriddewa. Ki ekikuwangudde olunaku olwo? Kati enkya kitereeze, wali awaakulemye leero obuukewo. Oteeke obulamu bwo obw'obutukuvu n'obw'omubiri obuweeyinge, ojja kutereeza entambula z'otambule mu butukuvu n'obutuukirivu. Ojja kulwana okubeera mu butukuvu n'obutuukirivu. Ogwe mu kategole eri Mukama gye yagamba Ezeekeri nti Yobu, Danyeri nani abo bwe bandibaddewo nandibawonyeza ekintu kyonna ne kitabatuukako. Yagamba nani yagamba ono Nuwa, Danyeri ne Yobu. Sibeebo. Yagamba abo bwe bandibaddewo n'abaana baabwe nandibazikiriza naye bo bali ne mbawonya. Now naffe Uganda tuteekwa okutuula tulowooze kiki pulobulemu eriwa tweddemu. Isirayiri yatuuka wano n'egenda ne mu kintu ky'oyinza okulaba ng'ekitono naye nga kinene ate naffe olwaliro mu Uganda kye kitutawaanya. Wulira wano Ezra chapter 10. Ezra chapter 10, wulira Bayibuli. Essula ey'ekkumi. Awo Ezra bwe yali ng'asaba ng'ayatula ng'akaaba amaziga ng'avunamira mu. Ezra yali nnabbi wa Isirayiri eyali akulembera ebiseera ebyo, yali ow'amaanyi ebiseera ebyo, nga bw'olaba olwaliro bwe tulina Ezra ku kavule. Maaso g'ennyumba. Essula ey'ekkumi. Awo Ezra bwe yali ng'asaba ng'ayatula ng'akaaba amaziga ng'avunamira mu maaso g'ennyumba ya Katonda, ne wakuŋŋaanira gy'ali okuva mu Isirayiri ekibiina ekinene ennyo eky'abasajja n'abakazi n'abaana abato, kubanga abantu baakaaba nnyo nnyini amaziga. Awo Sekaniya mutabani wa Yekyeri, omu ku batabani ba Eramu, n'addamu n'agamba Ezera nti, twonoonye Katonda waffe, ne tuwasa abakazi bannaggwanga ab'oku mawanga ag'omu nsi, naye kaakano essuubi weeriri eri Isirayiri olw'ekyo. Evaluation eyo ogirabye. Bali mu biseera nga bye tulimu, Bayibuli egamba nga abakyala bakaaba, abaana bakaaba, abasajja bakaaba, Isirayiri yonna ekaaba, ne batandika okwerowoozaako n'okwenoonya. Bayibuli egamba omusajja n'abagamba bannange twakola ensobi ne tuwasa abantu Mukama be yatugaana okuwasa. Bannayuganda mwenna mujja kunjulira, Abatoolo, Abaganda, Abasoga, Abacyoli, mujja kunjulira bajjajjaffe. Teriiyo jjajjaffe ataabuulira abaana be nti towasanga omukazi Omunyarwanda. Ddayo mu famire yo obuuze bulungi oba jjajjaawo teyagaana yafa tagambye nti temuwasanga abakazi Abanyarwanda. Juzi nabakubira akatambi wano ng'omusajja agamba tusobola okutwala ensi eno Afrika yonna nga tukozesa abawala baffe Abanyarwanda. Isirayiri yatuula n'egamba awamu we twawabira mu ba Gloria Bugi, twawabira mu ba Sheila Gashumba. Abo abaana baweebwa omusimbi okukunama. Ekintu kye bakola bakimanyi. Ye ne bw'abeera waawo nga talina musajja nti nno y'ono, ye bw'ajja n'akola byakola ebyo n'amansula n'akunama n'akuyingizamu n'akupokeramu ekintu mu bwongo, ogenda ozunga kubanga alina ekifaananyi kye yakusiigidde. Otandika kunoonya omuntu amufaanano aba akusindise mu Banyarwanda banne kubanga gye bali ab'obwereere. Mumanyi n'okubatumya n'okubagula, babaleetera ne babateeka wali ng'ebiraalo by'ente ne mutandika okulondamu. Omusajja nnabbi n'agamba bannaye okusinziira ku kipulobulemu gye tulina, twawasa abakazi Katonda be yatugaana okuwasa. Evaluation.
eno tulagaana endagaano ne Katonda waffe okugoba abakazi bonna n'abo be baazaala ng'okuteesa bwe kuli okwa Mukama wange n'abo abakankanira ekiragiro kya Katonda waffe. Bamaze okulondawo ku ggwanga lyabwe n'abakazi. Bwe tuba baakununula ggwanga lyaffe wateekwa okubaako ebintu bye tweggyako. Oba tubadde tubyagala tutya, abasajja baatuuka ne bagamba twawukane nabo n'abaana baabwe be tubazaddemu babatwale. Era kikolebwe ng'amateeka bwe gali. Golokoka kubanga ekigambo kikyo naffe tuli naawe, guma omwoyo okikole. Awo Ezera n'alyoka agolokoka n'alayiza abakulu b'abakabona Abaleevi ne Isirayiri yenna nga banaakolanga ng'ekigambo kino bwe kiri. Awo ne balayira. Awo Ezera n'alyoka agolokoka okuva mu maaso g'ennyumba ya Katonda n'ayingira mu kisenge kya Yekokanaani mutabani wa Eriyasibu. Awo bwe yatuukayo n'atalya mmere so teyanywa mazzi kubanga yanakuwala olw'okusobya kw'abo ab'obusibe. Ne balangira okubunya ab'obusibe Isirayiri ng'eri mu busibe nga bwe tuli mu busibe mu ggwanga lyaffe. Naye ng'ekitusibye okimanyi, twawasa gye tutalina kuwasa ne tuzaala gye tutalina kuzaala. Yuda ne Yerusaalemi, abaana bonna ab'obusibe bakuŋŋaanire e Yerusaalemi. Era buli atalijja mu bbanga ery'ennaku 3 ng'okuteesa kw'abakulu n'abakadde bwe kwali, afiirwe ebintu bye byonna, naye yennyini ayawulibwe mu kibiina eky'obusibe. Ne bateekawo ne bagamba Isirayiri bonna bajje mu nnaku 3 bakuŋŋaane mu Kampala. Bonna bakuŋŋaane ku luno. Oyo yenna atajje ebibye bisaanyizibwewo. Owulira struggle, owulira okwekutula ku kintu ekiba kikwegaseeko. Nabagamba nze bwe nali ŋŋenda bino ebyokunkomola, natya okuyiwa omusaayi ne banteekamu akaweta, ne bakozesa kaweta. Naye okugenda okukataggulula nga kamaze ofuuka omubiri ku mubiri gwange, enduulu ezaali wali, okukataggulula bakajjeko nawulira nga nfa. Si kintu kyangu okwetaggululako abantu bano kubanga ebbanga lye tumaze mu butamanya baafuuka paati kuffe, naye abasajja baateekawo etteeka ne bagamba bwe bati. Abasajja bagamba bwe bati nti oyo yenna atagenda kutwegattako n'ebibye bisaanyizibwewo naye mwenna tubeetaaga. Obulumi bwali butuuse nga bonna babuwulira nga buli kye boogera ekitundu ekisinga obunene kikkaanya n'ekyo. Ne bateekawo ennaku 3 ffenna tusisinkane. Kati zisigadde 2 lwaleero na lwankya. Zisigadde ennaku olwaleero olw'enkya n'olwokusatu olw'okulonda. Ffenna tukuŋŋaane. Bayibuli egamba mu nnaku 3 ffenna tukuŋŋaane. Oyo yenna atagenda kujja ebibye bijje. Kubanga ne bwe munaagaana ennyumba zammwe bagenda zimenya. Abantu mmwe mwenna nga baakumaakinga ewammwe simanyi abeekazo. Mukyali awo bakyabasiza kasiiso. Kati bw'oba oyagala okutaasa kazo, oyagala okutaasa we batannamenya naye nga baadi marketing awo okumenya, bw'oba oyagala okutaasawo jangu mu kalulu ka Nalukoola. Gwe wenna gwe babbira ettaka olina omusango gw'ettaka, olina omuntu wali ku musango gwa Susan Magalo oyagala afulume ekkomera ng'obudde bukyali, weegatte mu kalulu ka Nalukoola. Museveni agende. Museveni yatwala banne nga babbya akalulu. Museveni bwabba akalulu kano aveeko. Kubanga ye wakukabba yakatandise dda. Emmotoka yonna ekwatibwako ng'etambula nga terina namba plate totawaana kubuuza mu gyokye. Oba eriko basirikale tufaafaagane nabo emmotoka eyokebwe. Emmotoka yonna etambula mu kalulu nga terina namba plate mu gyokye. Mubalage enkyukakyuka teri ku baleaders kubanga bagenda bakwata. Enkyukakyuka yaffe, ennyumba ze bamenye ekaliddubi tekuliko nnyumba ya MP neegi. Zonna za muntu wa wansi. Abantu ba wansi ffe tulina owuninga revolution eno. Oba baliida baffe babakutte nga bali mu makomera, oba babasibidde waka, tukuume akalulu kano okuba Museveni abba akalulu kaffe. Ekyo bwe kitulema nga tetunnaba kutuuka ku eyo levu, bw'abamaliriza agenda kujja kubamenya, bw'ayise bagenda bamenya. Nabweru bagenda bamenya. Bagenda bamenya mulimba bakyabamenya.
bw'oba oyagala okutaasa obutakumenya jangu weekweke mu nnalukoola. Awo abasajja bonna aba Yuda ne Benyamini ne bakuŋŋaanira e Yerusaalemi